بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه من الحروف المقطعة. zinozezimuku nyukuta ensirifu Allah subhanahu wa ta'ala ziyateeka mu kitabo kye zetulina okukkiriza nga Allahu a'lam bi murade. Allah yasinga okumanya ekyali kiruubirirwa mu kuzisirisa. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi, ekitabo kino Qur'ani kyasibwa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nga akikakasanga agamba nti la raiba fihi, tekirimu kubuusabuusa mu butuufu bwakyo, ate tekirimu kubuusabuusibwa nti kyava walala okujjako eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bwakakasa nti la raiba fihi min rabbil alamin, tekirimu kubuusabuusibwa nti kyassibwa okuva eri Allah oyo omulezi w'ebitonde byonna. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أم نانديك يقولون أبتكرز بسزه كغامبا افتراه في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يجيجوتكاو nabeera ng'atubuulira ebigambo nga bya bufere. Bal nedda si bwe kiri, huwa alhaqu, Qur'ani eno ge mazima agannamaddala agava eri min rabbika, omulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala. Nga lwaki agireese? litunzira, obeere ng'otiisa nayo qawman, abantu abo abawarabu b'owangaaliramu, ma ataahum min nadhirin min qablik, abatafuna mutiisa nabbi yenna nga tonnaba kujja, abatafuna nabbi ng'ava mu bo okujja okubeera ng'abatiisa, la'allahum yahtadun, oba olyawo ne bafuna obuluŋŋamu. Mu bannabbi abaatumibwa ku nsi kuno temwali nabbi muwarabu eyatumibwa eri bawarabu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ozze obeere ng'obatuusaako obubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala basobole okubeera nga baluŋŋama, kubanga babadde tebalina mutiisa olubereberye nga tonnaba kubeera nti ojja. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala gwe twagala oyo basinze yaliwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, yoyo yakola eggulu n'ensi, wa ma bainahuma, n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi, fi sittati ayyamin, ng'abikola mu nnaku 6 zokka. Thumma oluvannyuma bwe yamala okubikola mu nnaku 6, istawa ala al-arshi, yagenda ku namulondo ye n'abeera ng'ateredde eyo gyali ku namulondo ye eyitibwa al-arshi. Ma lakum min dunihi min waliyyin, temulina atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kuba muyambi wammwe mu bizibu byammwe byonna, wala shafi'in, wadde asobola okubateerayo akabega abaire ng'abawolereza okuva mu kizibu okujjako ye yekka. Afala tatadhakkarun, temuyinza kubeera nga mufumiitiriza ne mutuuka okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okusinza yekka. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر، الله ياتيك تكيرا يا ربيلا ensonga zonna mina samai, okuva mu ggulu ila al-ardi, mpaka ku nsi kuno. Enteekateeka y'ebintu byonna ebiri awo biri mu mikono gye. Thumma, ate era oluvannyuma ng'ensi emaze okuvaawo n'eggulu nga zivuddewo, yarji'u ilayhi, ensonga era zijja kudda gyali ez'olunaku lw'enkomerero olwo lwayogerako nti ensonga bwe ziri bazizze gyali
fi yawmin murunaku olugenda kana miqdaruhu olugenda okubeera nti singa oba oyagadde okulugeraageranya n'emyaka gino ejjaffe egy'oku nsi alfa sanatin lugenda kubanga luzitowa emyaka 1000 mimma ta'udduuna mu egyo emyaka gye mubala wano ku bulamu bw'ensi. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك oyo Allah subhanahu wa ta'ala akugambibwa nti gwoteekwa okusinza nannyini kulabirira ggulu na nsi era nannyini kubeera nti akhira yonna egenda kubeera mu control ye. Alimul ghaibi yamanye ebitalabwako wa shahadati n'ebyo bye tulabako n'amaaso. Al aziz oyo w'amaanyi atawangulwa. Arrahim ate omusaasizi ng'asaasira abo bokka ababeera abawulize mu ssaawa y'okubonereza. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي الله yoyeera gwe tukugamba okusinza alabirira eggulu n'ensi wadde ng'ateera n'akhira yagenda okubeera nga yayina enteekateeka yaayo awamu n'okubeera nti amanye ebyekwese n'ebyo ebyeyolese. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah oyo eyakola buli kintu kyonna n'abeera ng'akikoze malidaadi. Buli kintu kiri mu kifaananyi kye kiwulira nga kikyenyumiririzaamu. Ekisolo kyenyumiririza mu kubeera nti kisolo, ekiwuka bw'ekityo n'ebinyonyi wamu n'abantu. Buli kintu kyonna kye yakola tolina nsobi gy'oyinza kumukwata nti yali kikoze ati, wabula yakikola olukola olulabika nti lwe lusingayo okuba olulungi mu nkola ye. Buli kintu kyonna kye yakola. Wabada'a khalqa al-insani min tin, ate akutegeeza nti ebyo nga bikyali awo yatandika okutonda omuntu eyasookawo omubereberye Adamu alayhi salam min tin ng'amujja mu ttaka ery'obudongo. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Thumma oluvannyuma Adamu alayhi salam jjajjaffe ng'amaze okutondebwa ng'ava mu ttaka ly'obudongo. Ja'ala naslahu yatandika ezzadde ly'okubeera nti alitonda min sulalatin min ma'in mahin ng'alijja mu mazzi amanyoomoofu ennyo g'otasobola kuteeka mu kibatu kya ngalo zo n'owulira nti ga kitiibwa. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okutonda omuntu mu mazzi. Sawaahu amwenkanyankanya bulungi n'amutereza n'alaba nti amukoze malidaadi saawa saawa mu kifaananyi ky'aba asazeewo okumutonderamu. Wanafakha fiihi min ruuhihi ekiseera kituuka n'amuteekamu oba n'amufuuwamu omwoyo gwe ye gw'aba asazeewo nti gwe gujja okubeera mu muntu oyo. Waja'ala lakum as-sam'a wal absaara wal af'ida, ekiseera kituuka nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyamaze okubeera ng'abikukolako, kubanga hadisi zitunnyonnyola nti omuntu amala mu ffuumu y'amazzi ennaku 40 ate n'amala mu ffuumu y'omusaayi ennaku 40 oluvannyuma n'afuuka ekinyama nakyo n'akimalamu ennaku 40. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'emyezi egyo emyezi egirabika nti omuntu abeera mu myezi 4 ennaku nga 12, Allah subhanahu wa ta'ala alagira malayika n'ereeta omwoyo gw'aba asiimye okugenda mu kinyama ekyo n'abeera nga omwoyo ogwo aguteeka mu kinyama ekyo ne kitandika okubeera nga kibalibwa nti kifuuse omuntu ayina omwoyo. Waja'ala lakum as-sam'a, Allah yabateerawo amatu ne musobola okubeera nga mugeeyambisa mu kuwulira. Wal absaara, ate n'abateekako amaaso gabayamba okubeera nti mulaba. Wal af'idata, n'abateekako emitima mubeere nga musobola okubeera nga mutegeera. Qalilan ma tashkurun, naye Allah agamba nti bitono nnyo abaddu bange bye beebaza. So kyali badde nga ddala mu butuufu singa twali bakwebaza twalyebazizza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amatu tubeere nga tuwulira so ng'eriyo bakiggala, ne twebaza amaaso Allah ge yatuteekako ne tusobola okulaba ng'ate eriyo omuntu awangadde ku nsi nga talina kifaananyi kye yali alabye naye Allah n'amuwangaaza emyaka egisoba 6
twalibadde nga tukitwala nti n'amaaso kiyengera ekiteeka okwebaza n'ate tufuula bamuzibe, wal afida n'emitima egitegeera twalibadde nga twebaza, kubanga bangi abatategeera ate ne bawangaalira mu butategeera, oluusi nga balalu, oluusi nga balina obulemu ku bwongo bwabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza nti byonna ng'omuntu bwenzija mutambuza mu steps ez'enjawulo, naye qalilan ma tashkurun, kitono nnyo abantu kye basobola okubeera nga beebaza Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا abasajja abatakkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabasomesa nga nti eriyo okuzuukira nga baddamu nga beebuuza mu ngeri y'okumujerega nga bagamba aidha dalalna fi lardi, nti singa tulibeera tubulidde wansi awo mu ttaka gye baatuziika nga emibiri gyaffe gimaze okuliibwa ettaka, ainna lafi khalqin jadid, mazima Muhammad byayogera mazima nti tulizibwayo ne tubeera ebitonde ebipya, ne tubeera nga tugenda okuzuukira batubale. Nga beebuuza ekibuuzo ekirabika nti si bamativu n'ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama kyababuulira. Allah agamba bal si ekyo kyokka kibawakanya, hum abantu abo bilqa'i rabbihim, okusisinkana katonda waabwe ku lunaku lw'enkomerero, kafirun, ekintu ekyo bakiwakanyiza ddala nti tekisobokera tekiriyo. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل bagambe abantu ab'ekika ekyo, yatawaffakum, ajja kutuuka ekiseera abatte, malakul mauti, malayika walumbe, alladhi oyo wukkila bikum, Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabateekako nti yaligenda okubeera ng'avunaanyizibwa okubajjamu emyoyo ku bulamu bw'ensi mufe muziikibwe, thumma oluvannyuma nga mumaze okubeerayo ebbanga mu ntaana zammwe eyo emagombe, ila rabbikum turja'un, bagambe nti ekiseera kirituuka eri omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala ne muzzibwayo. Ekintu ekyo tekisaanye kuba bobya mitwe, ababeera nga si bamativu mu kyo bategeeze nti oluvannyuma lwa malayika walumba okubajjamu emyoyo oyo gwe twakwasa minisitule eyo, ekiseera kirituuka nga mumaze okumala emagombe ebbanga ate ne muddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى سيغولي فنومكسا كلناku lw'enkomerero olwo lwe babuusabuusa nti teruliyo, n'omala ofuna omukisa n'obatunuulira n'obalaba, idhil mujrimuuna nakisu ru'usihim, akaseera we balibeerera abo abaali ku nsi nga boonoonyi nga bakotesa emitwe gyabwe olw'ensonyi ennyingi n'obuswavu, kubanga tebalinaawo nteekateeka gye beeteekerateekera ku lunaku luno, inda rabbihim, nga bayimiriziddwa mu maaso ga katonda waabwe kye baali batasuubira. Singa olifuna omukisa n'obeera ng'obatunuddeko ng'ensonyi zimaze okubabuutikira, era nga bajjudde obuswavu olw'okubeera nti tebalina ntanda gye bagenda kubeera nga balaga Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno beekoleranga nga bwe balabye amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bagasuula enkoto, bagenda kubeera nga balaajana nga bagamba batya, rabbana, katonda waffe, absarna, tukkiriza tulabye olwaleero amaaso gaffe gagguse tuzibuse, wasami'na, era tuwulira amatu gaffe tuwulidde nti buli kyonna kye baatugamba ekyetaaga okuwulira tukiwulidde, eŋŋombe twagiwulidde, buli kimu kyonna kitugambibwa tukiwulira era tukiraba, ekyali ku nsi nga kitusomesebwa ekyetaaga okulaba, absaruna, tukirabye, ekyali kyetaaga okuwulira ku lunaku lw'enkomerero nga baali bakitusomesa, wasami'na, tukiwulidde, farji'na, tubadde tukusaba ekintu kimu, otuwa omukisa batuzzeeyo ku nsi, na'mal, tubeere nga tukola emirimu salihan, emirungi, tubeere nga tukola emirimu egijja okubeera nga kikusanyusa, tetujja kuddamu kubeera nga tuli bagayaavu, inna muqinun, mazima ffe tumaze okukakasa nti ebintu si byakuliisa bijanjaalo mpiso, era tumaze okukkiriza nti ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yasomesa gaali mazima,
tumatidde era tukkiriza tukakasizza nti byonna bye baatusomesa mazima, naye tubadde tusaba batuzze mu bulamu bw'ensi tubeere nga tukola emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singa olifuna omukisa n'olaba abaagenda ku akhira nga boonoonye, emitwe bagenda kubeera nga tebasobola kugisitula wabula nga mikkakkamu bajjudde obuswavu n'ensonyi, kubanga obulamu baabuwangaalirako naye nga tebalina kye batutte eri Allah subhanahu wa ta'ala. Balaajana nti kati amaaso gaffe gazibuse, amatu gagguse, tusaba tuzzaayo tukakasizza nti buli kyonna ekyatugambibwa gaali mazima, naye batuzzeeyo tukole ebirungi, tukomewo ku bulamu buno obwa akhira ng'otusiimye. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا singa twali twagadde, Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba, la'atayna twalibadde tusobola okuwa kulla nafsin buli mwoyo gwonna oba buli muntu yenna, buli mwoyo gwa muntu twalibadde tusobola okuguwa hudaha, obuluŋŋamu bwagwo ne gubeera nga buli mwoyo muluŋŋamu, buli muntu yenna akola bye twagala. Walakin naye si bwekityo bwe kyasoboka okubeera, haqqa alqawlu minni, kubanga ekigambo kyange kyamala dde okukakata okuva gye ndi ekigamba kitya, la'amla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajma'in, nti nteekwa buteekwa kwagala butayagala okujjuza omuliro jahannama nga ngupakiramu abantu n'amajinni bonna babeere nga bagenda bapakirwa mu muliro ogwo, basobola okubeera nga bagujjuza. Abo be bajja okuwangaala ku nsi kuno nga boonoonyi ku mateeka ga Allah nga bagassuula mu guluka era nga beesuulirayo ogwa naggamba. Naye singa nali kwagala kwange nga njagadde buli muntu yalibadde ng'akola bye njagala, naye ekigambo kyamala dde okkakata ne bwino n'akala nti wateekwa okubaawo abateekwa okuyingira jahannama, kagabe amajinni, kababe bantu bonna mu kutwalira awamu babeere nga bapakirwamu museera mpaka kujjula. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. bwe balibeera nga bamaze okuyingira jahannama, Allah agamba nti fadhuuku, bagenda kubagamba mukombe ku bubonerezo Allah subhanahu wa ta'ala mmwe abajeemu bye yabateekerateekera, bima nasitum, ku lw'okubanga mwayerabirira ddala liqaa insisinkano yaumikum hadhi, olunaku lwammwe luno olw'akhira mwagyerabira ne mutasobola kubeera nga mukolerera ekijja okubayisaawo ku akhira. Kale nga bwe mwerabira olunaku lwaffe luno olw'ensisinkano, inna nasiinakum, naffe tubeerabidde okubajja mu bibonerezo byaffe ebirabika nti nno bikakale. Wadhuuku adhaaba alkhuldi, mukombe ku kibonerezo eky'okubeeramu olubeerera, bima kuntum ta'maluun, naye ng'ekyo kivudde ku ebyo bye mwali nga mukola ebitaasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما مزمدلا يؤمن أكرزا بآياتنا متيكا غفي amateeka gaffe galiko abagakkiriza be baliwa, alladhina beebo idha dhukkiru biha, bwe babeera nga bafunye agabagabajjukiza. Omuntu yenna singa aba afunye agamujjukiza amateeka gaffe, omuntu omukkiriza omulabira ku ki? Abakkiriza ko balabira nga singa aba amateeka gaffe bafunye omuntu agabajjukiza bakola batya? Kharru sujjadan, bagwa wansi ne bavuunama. wasabbahu, ne batendereza erinnya lya Allah nti subhana rabbiyal a'la wa bihamde, ne batendereza n'amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba batya subhana rabbiyal a'la